Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu eky'omuziki. Endobeso. BTFM ekintabuli ky'omuziki ekisinga katulabe munnaffe eno mu ndobeso ye agamba atya. Mukunja nageze wa boyfriend wange nasanga nga ebintu byange babibye nga babbye engoye zange ekyasinze ekirala okuntiisa nasanze babbye n'ennika zange ez'omunda kati enamba gye nakuweerezza gye baŋŋambye nti ye muntu gwe baakoze ki gwe baalabyeko gwe basuubiriza okulabako kati mbadde njagala mmanya oyo ye yatutte ebintu byange oba kuba abantu baŋŋamba gwe baalabyeko. Kale ku BTFM ekintabuli ky'omuziki ekisinga bizibu bya nika katulabe. Hello. Wanji. Wagenzeke wa Tom. Tom. Boyfriend wo omumanyi. Lwaki omumanyi? Waliwo ebintu bye wajjeeyo. Bintu. Wajjeeyo $2,000,000 ekyapa ne kaadi y'emmotoka. Tatako kasonga ki? Kati nno tubyetaaga. Nagenzeeyo. Nensanga empale z'omukazi zabadde empale 8. Ne mubuuza tezina empale. Naŋŋamba mbwala omupangisa yava mu nnyumba ye yazirekamu. Naŋŋamba nzikwate nzisuuleyo. Nze empale sesuddeyo zena nzitutte nezeeyambalira. Ate zitali zizo. Ate yaŋŋambye nzisuule basuula engoye. Ate zitali zizo. Nze nageze babanga empale zikyali nnungi. Tezira buzibu nange neŋŋamba lwaki nzisuula nze nenzitwala nenzeeyambalira. Omupangisa yazirekamu omumanyi? Nze simumanyi. Kakati no n'ebirala wabitutte ne ssente wazitwaliddeko. Nze natutte empale zokka. Naye bannange ogenda kuzikuleeta kati nno empale ziri mmeka? Empale ziringa 8. Kuliko zifaanana zitya? Ng'era empale z'omukazi zayambala. Blaaka, bulu. Empale nnungi. Zifaanana zitya? Zifaanana zitya? Kala nkugambye ng'empale z'abakazi bambala blaaka, bulu, za kala za njawulo. Kati no watutte empale za mujjawo zikomyewo mangu. Oyogera ne mukujja wa BTFM mu ndobeso. Kasaza mujja wange. BTFM ekintabuli ky'omuziki ekisinga kira chicken tonight yatuusedda tulina Pizza Planet akubwoba okalya Pizza Planet osobola okuteekako neka Pepsi akanyuguganga ice kakati bwoba oyagala okumanya tuli kumpi ne supermarket ya Shopwise ekira funa vibe jangu ne banno muwulire obuwoomi. Ku BTFM ekintabuli naye nakachwana obupale mu butwala endobeso doza mujiwulidde obupale bwoli ate tebuliyo kakati twebuuza ono yatutte bwaki? Naye bannange obuwale yali alekayo bwaki bannange oli bbaawo yali alekayo bwaki baagala okuleka obujulizi kakati nno obujulizi bufuuse obujulizi nalobogaite enfonda omulamusiza ne bannange nze mmini y'abakyala kati empale yamukisagenda azambale kwakamba buli empale y'omukyala enkadde teyinza jjamba ne weebampya oba olina okujja eminyala muyinza oba emanya emikazi obulogo kyate kuloga munne waakyo agenda zambala naye tasobola kugula zizeni mukunja empale y'omukazi noteyinza jjamba ne weebampya oba ojja enyala kirina kasenya nekyagenze kuloga birabye n'obulogo nalogaite enfonda
ono kuteekatemuulira ndi mumangira nze gamba omukazi wadde akimanyiko empale zamujja we alabeka wadde akimanyiko yebuzabuzabuzabuza namulimbye ndi zamupangisa. Salamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Bannayi mukunja tewali yogedde bambi kakati ate omukyalo oyo ayinza okukola munno obulabe n'ategedda ku musawo n'amukola obulabe wali mulekeddeyo mumulobeso nga wadde omulobesezza nosigadde maama naako ekibibi Katwa Mundi? ogenda okuwulira okudde wa boyfriend ng'obupale baabututte ogenda okuwulira ng'onaagamba baagambye nti bwali bwamupangisa yabulekamu Ayi kasambuli anfungwa balabala paka kuyabutwala ne mugamba bwali munana mbwagala wali wakiri nembootya nabwambala mudda bulete wakiri nembootya Kubita FM Nakachwa obupale babututte mbukimanze obukima maama yonna nkufeffetta tonyumiza ebyonsi ngenda bwenkitegeera nti kuli babutwalolera bwendekayo nga kuba kamulali nenkateeka bulungi nye nenkawanika bulungi kati bwajja n'akatwala n'akambala ne kamulagako faya omwami mugambirawo nti kino kirabika baagiro sijja n'empale zange zigule siya mama isi mama ali ku biroole togwa nenywezezza ekyamazima omuntu omulogo aba muntu mulogo kakati nzenna yali mu nyumba yasina kwalamu mpale kubanga nze bweŋŋamba Nakachwaki ogenda kunoonya mubiri ku mubiri mpaka y'onoomufuna ogenda kumunoonyezaawa empale endozo zibalita nazambalamu nga zikyali mpya. Nze bwembeera nze maama Jackie mmanya oyo agenze kundoga bakyala bajja kabugo kakadde taggwamu kakuku naye bannanga abakazi byonna mubikole mubimaleyo nze maama Jackie ekiteredde. Special reporter abantu mubalanguzi kukyenda mu mukaaga tayinza tifamba olunaku lwaleero nfunyeko omukisa ngenzeeko ene Kayunga njakwogerako n'abantu be Kayunga tuwayewayemu wano wengulidde ku kapu abaagalana bafunye butakkaanya nyamu wayitawo emyaka emeka nga mufumbiddwa n'ebbaawo wayitawo emyaka nga 10 neripota nibagabana omusajja yampasa nampuwa neti yampa yadde amahali yakuwa mahali bweyogerako n'amaseka bagamba ki abaseka ne bagamba gasabe otyo nagakusaba wangamba oyagala mmeka nekugamba njagala kakadde kalamba olimbeerera nazaalako dda kakati linda kumala okwogerako n'ebbaawo sebo wali awasizzaako abakazi abalala kukyanga mwawukana noono omukyala kyali kitya otyo ziwakwanako n'omuwala ebweru ng'alina speed wakera kumatano yambala eno kooti nkadde njiraba nogendako yakooti okunona omugole wawulira omugole teyaliyo mbaba transport wena paka Ntebe nga omuntu taliyo omukazi yo badde omwagala mbaddenga mulondoola n'okulondoola badde omulondoola bwamagamba batya baganda atawubira nsikoye ekituufu atawubira nsikoye bajeyambamu lwalumirirwa ekintu kumutemboozi ngano ani amukujirizaako nti kakati gwe ssema omukazi ono gw'owubira omuminamu abaana bameka mukunkumuddemu abaana 16 nyama ono omwami abaana bakunkumuddemu omufumbiddde kumala bbanga ki ofumbidde emyaka 18 tamanyi waffe ate bakadde bo ne mama wange tamanyi tatatambula tufudde Special reporter abantu mubalanguzi kukyenda mu mukaaga tayinza tifamba